njagala okubategeeza nti essaawa zino ssetteeserezo wa Ssemazinga wa Bulaaya gwe bayita European Parliament olunaku lwajjo baateeseza ku nsonga yoyo obubbi bw'obululu obubadde mu Uganda, okutulugunya abantu, okulumba amaka ga pulezidenti n'okukola buli kimu ekikyamu ekyakola mu Uganda. Era bo ne bagamba nti okulondebwa kwa Museveni tebakumanyi, legitimacy ya Museveni tebagimanyi, era ne bakondeminga ebikolwa ebyo. Wabula olunaku lw'olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 8 ez'e Uganda, Parliament eddamu okutuula okuddamu okudisikasinga ebigenda okuteesebwako okukolebwa okuteekebwa mu nkola bibagenda okukola gavumenti ya Museveni ne Museveni kennyini, okuteesa n'okuba akalulu kugenda kubeera ku saa 8 zennyini mu saa 8 ez'e Uganda. Eri ebulaya zigenda kubeera sanduza nga 6 n'ekitundu. Kati ngenda bba saa 8 bana Uganda tugenda kukola ekintu kimu bwe kiti. Ffenna tukimanyi twalonda pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebitundu 7 ku buli 100. Kitegeeza bwe bukadde nga 7+ obwalonda so si Museveni. Omulimu gw'omukozi gwe dwabatuma ne tubagamba bakomolere abali mu diaspora nammwe muwandiike omulimu gutuuse ogw'okuwandiika amabaluwa, okuba amasimu, okusinkana ba Parliament, okusinkana ba Senator, okusinkana ba Governor, mwe bali nyo balire ddala naye kikyabulamu. Era njala tutwala mukisa guno okwebaza abantu mwenna bali mu Europe abakola omulimu guno, okusingira njala kwebaza Comrade Dr. Nico wonna waali we bali nyo balire ddala, oli musajja mudaaki n'ensonga za Uganda zivaako we bali nyo balire ddala. So Dr. Nico, whenever you are, I would like to appreciate the great work towards liberating our country. Thank you very much, plus your team. Thank you for the great work. And I'm calling upon the leadership of National Platform in Europe, please wake up and join Dr. Nico. Just put your difference apart and join the struggle, because Dr. Nico has played his part. He's a non-Ugandan, he's a Dutchman, but he had tried his level best to push the liberation towards moving Museveni from power. But unfortunately, you, the indigenous Ugandans, you are just sleeping, loitering around without helping that gentleman. So I call upon the leadership of National Platform chapter in Europe. Please wake up and join Dr. Nico and other Ugandans to push whatever is needed to remove Museveni. You understand? So Dr. Nico and your team, thank you very much for the great work you are doing towards the liberation of our country. Thank you very much, comrade. Kati njala kusaba abakulembeze ba National Platform n'abali mu diaspora naddala bali mu Europe, ngenda basaba musooke muteeke enjawukanaza mu wakati, mugende mu joining team ya Dr. Nico yabanna Uganda. Dr. Nico mupushinga ekintu kino, omusajja atambuza ensonga naye abamu kyaganya okuvaayo, ekyo si kyekikulu, njagala mukikole. Kati tugenda kukola tutya? Tugenda kukola bwe tuti, twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu miliyoni ezisukka 7. Kati miliyoni ezisukka 7, ekitonde nnyo ku miliyoni ezo 7 kuliko abantu abalina smartphone nga bawera miliyoni 5. Nkiddamu twalonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu miliyoni 7+, ne kuliko abalina smartphone abawera miliyoni 5. Buli alina essimu smartphone oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa Twitter, oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa TikTok, oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa Facebook, oteekeddwa okuba nga olina omukutu gwa YouTube. Katugenda kikola tutya? Tugenda kikola bwe tuti, nga sinabalagira bakikola, ngenda soka kubaza mwenna ababaddeko olunaku lwajjo ba comrade abasobodde okusindika message, ne musindika message nga mwasindika ku International Criminal Court. Mubali nyo balire ddala bwe bagezezaako ku blockinga ku live broadcasting ne discussion yabadde mu Parliament ya Europe, mudde mugula accounts endala, mudde musindike message. Katugenda kikola tutya? Muganda wange ena gy'oli, ngenda kusaba ku ssaawa eziwera 8 zennyini ez'olwaleero Parliament ya Ssemazinga Bulaaya lwegenda okulonda ebigenda okukolebwa ku Museveni. Parliament ya Europe lwegenda okulonda ebigenda okukolebwa ku Museveni. Era egenda tuula bali mu kweteekateeka okulonda bibagenda okukolera Museveni, kubanga jjo babiteesezzaako, kati balina okuba akalulu balonde ki ekigenda mu maaso. Ne bagenda kikola nga mutaddemu amaanyi, nga sinagenda bawa solution. Njala kubaza bakomredi mwenna abali mu Europe n'abali mu nsi eziriraanye Europe abadde bakola underground, abawandiisa amabaluwa. Afande Magemeso, I salute you. Nena komredi nga Afande Magemeso yakola underground, tayagala mumanya waali. Afande Magemeso, I salute you. Dr. Nico, the no leadership in Europe, I salute you, and others. Nabali Bungereza, abali mu America, abali Canada, mubali nyo balireda.
kati njala bategeeza bino byonna bituuseewo olw'okuba nti mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okuwandika amabaluwa okuba amasimu okukola buli kimu mwe bannyo balire ddala kati ki ekigenda okukolebwa kyekino buli omu ogenda kukwata essimu yo ogende ku mukutu gwa European Parliament ogwa Twitter otuulaawo message after message ogwo gwa Twitter tumanyi nti NRM inako abayaye baayo abali mu State House abali ku Okero House abali ekyambogo abali ludda abo gye bali nembasaba tusookere ku Twitter ku mukutu gwa European Parliament gwa Twitter tusooke tugubooming message ku message ne results zilize muina zonna muziteekeyo eziri mu ka video muziteekeyo bwe tuva ku gwa Twitter awo nga tuli live tujja kuba tuli live ku saa 8 zennyini then mugende ku mukutu gwa European Parliament gwa TikTok kweguline ku machamba labyeko mukedde mugende ku TikTok message ngale ka video kali akalagaliza ati mukateekayo mbasoosekedde ku Twitter mugende mu kikole kati mbagaye mugende ku TikTok mukutu gwa European Parliament gwa TikTok nakati kwebali message singa abasajja bano balaba abantu nga basooka mu miliyoni 5 across the globe nga basindika message yemu ngeraga mu 70 bamukoyi miliyoni 5 ez'abantu nyingi nnyo n'omuzungu kigenda muyitirirako katusookedde ku Twitter tugimaze ne tugenda ku TikTok nakati ko bali live European Parliament kweri mugende ku TikTok nga kyemukola message muziteekayo eziraga mu 70 yawangula obujuzi mbuteeka bwe mulaba mu ekyo n'ekiyenje nga kya NRM mukiblocking in fact simu ba admin wabula reporting a messages aba NRM zonna muziriporting za NRM zonna buli gomula nga tali ku kozi ya mu reporting mu message customer tukumba reporting a message yemu eyo message wagenda mujjako tugenda mu cyber warfare kati mwakasitamula mu messages amangate omwa NRM abantu 10 mumusoka ne muyimirize mu mundu ne musoka mu reporting a message yoyo muyayo wa NRM abantu 10 eyo message TikTok bagigyeko bwembera ku Twitter ne wabera bisajja be NRM bisuwala abantu 10 mumalo ku reporting a message ya Twitter eyo mwe wa NRM baba gigyeko kitegeza twatokisiga zo mukutu guno nga ffe tuli mu kutambula mazoba wa ya Twitter mbawadde ya TikTok kati tugende ku Facebook wenyi wekitawo mugende ku European Parliament Facebook page bayinza okutabirayo live bayinza okuberayo live naye still kyekimu kikole kyekimu muteekeko message ebifaananyi evidence buli kimu kyonna ne video wona muteekeko wachi twagala ku YouTube nabo bagenda kubeerako live era mugende mu storming YouTube channel za European Parliament muteekeko message live messages zino zikole ekintu ky'amaanyi kubanga baadimini feedback ajibafuna okuva mu message muno bagisindikira administrators ne bamba Parliament abali mu chamber okubategeeza nti ekiri eno kitokota kino kigenda bawo momentum nokola kino kwagala okola ki okulaga mu 7 nti abantu bamukoyi lwaki muganda ngena joli totta kibenga tonna kikene nyandusu lwaki totta kibenga tonna kikene nyandusu 1 badikiteta bonna mu Africa ekibajjako tekibera kinene nnyo ate badikiteta bonna balina enkola yemu naye okulwanyisa dikiteta nga amaze emyaka 4 mu nsi nga alina ssente empya n'enkadde alina balobist alina ba agent alina abatemu tekiba kyangu naye bwekigezezzaako kati bw'oba oyagala kulwanyisa mu 7 tactically sooka omuggyeko abazungu bonna wano abadde bamufandinga abadde bakyamukkiririzaamu abadde bamulya mu ngalo sooka bamuggyeko lwaki nti bwe mugenda mu open battle nga ye gye yakozesa mu 8 teri muzungu yenna agenda kuyimiriza muntu agenda kwenganga mu 7 na muntu lwaki olw'ensonga bo babategedde European Parliament kyekola Bungereza kyegenda okukola America kyegenda okukola mwekati ne musito utalonga lwa mundu baba beyunga ku bweyunzi dani okuba kubanga jjukira ebiseera bimu bwe mugamba nti musirise nga muzungu temutegeezezza bubi wa muntu oyo muga mugenda kukwata mundu bokolonako mu ngeri yonna abazungu tebagenda kuba joininga naye ate dikiteta asobola okutta abantu bangi nnyo
kati mu process abazungu bali bagamba nti wabaddewo war crimes mu scafe zabaddewo abalwanyisa government ne government wabaddewo war crimes era war crimes ezo batera nnyo ziteeka ku bantu abalwanyisa government eyo beeri mu buyinza wamukitegedde olw'ensonga nti bannansi bate bakikoze kimala kulabisa government eyo n'ensi yonna okugivaamu kati olwayo mulina chance mukikoze almost kiri mu 60%. Twetaaga kibeera 100% kitya kasita omu European ava mu 7 omungereza n'ava mu 7 Omumerika n'ava mu 7 abasigadde kijja kuba kunaazaako bunaaza kati already process eri mu kutambula ya European Parliament. America already yategedde dda na buli kimu bakitegedde dda kati ngenda kusaba comrade nzize wano bategeeza nti ssaawa wano zirimu ekiŋŋambiza nti zisaawa 6 nga mu Europe bagenda kutandika okulonda ssaawa 8 eze Europe mu Europe bagenda kulonda ssaawa 6 n'ekitundu ze ssaawa 8 eze Uganda oba nfunye bulungi nnyo eri mu parliament yalo bagenda tandika okudiscussinga n'okulonda ku ssaawa 6 mu Uganda zigenda kubeera ssaawa 8 nze ensonga lwaki nabagambye nzije ku ssaawa mmeka ku ssaawa 6 era zinzize mbategeeze mugende ku mikutu gyonna oba oli mu Middle East oba oli mu Asia oba oli mu Africa oba oli mu Europe oba oli mu Ngereza oba oli Canada oba oli mu America nkusaba zuukuka teweebaka yessaawa zuukuka totta kibe nga tonna kikenenya ndusu yessaawa yokenenya ekibe ogenda okugamba tugenda mu liberation struggle oba armed struggle ng'omuzungu takyasobola kuttira Museveni ku liiso kyekiriwo essaawa zino kyekiriwo essaawa mbagambye ku X kwebali mu storming X ku TikTok live kati kweri eya European Parliament kweri kitokota mugende ku Facebook ya European Parliament kitokota buli wamu obujulizi mbulina buli kimu kirina mugende eyo mbeegayiridde ndo utatwagala kusooka kukuula Museveni ku bazungu tumba mujjeko tugende omwenganga mu buli kimu nga takyalina kyasobola gamba nsi nga ne buli muntu aga nti mugende bisigadde tujja kujja tubasapootinge eyo ngenda kuddayo oba kansooka engendereyo ddala mu lyoke tugende ku nsonga endala. Zino zimu ku video ezibaddeyo olunaku lwajjo. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections were not an election. Thank you. They were a military operation, and the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobby Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobby Wine. All these are not isolated incidents, they are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today we as European Parliament say clearly, we stand with Bobby Wine, Uganda's opposition and civil society and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Thank you. Ezo zimu ku video ezabaddeyo ngenda sooka zibadde ntugende ku kintu ekirala kyenjagala musooke mutegeere omulimu gwe tubagamba okugenda okukola. Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Now listen to what the EU's official policy is at the same time regarding its support for Uganda. The EU cooperates
with Uganda to promote the country's green transition, support sustainable and inclusive job creation and investment growth, and strengthen democratic governance that advances social inclusion and human rights. It seems the support policy has not been very successful. The EU must now decide whether we want to continue financing these regimes that laugh at our declarations with gold teeth flashing, or is it time to adopt a new mantra for development aid as well? Here we draw the line. Thank you. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Jana soka bawano tugende ku phase endala ey'okubiri. Tugende ku phase endala ey'okubiri. Kano kawanvu mukko nenjagala mukawobudde. Kawanvu mukko. Njala mukawobudde olw'ensonga twagala tugguse ekintu kino olwaleero. Commissioner, I have received 2 motions for resolution to wind up this joint debate. The debate is closed and the vote will be held tomorrow. The next item on the agenda is debates on cases of breaches of human rights, democracy, and the rule of law. Next debate on the agenda is post-election situation in Uganda and threats against opposition leader Bobi Wine. My first speaker is uno de los autores, el señor. Muchas gracias, President. Thank you very much, President. In Uganda, the full subversion of democratic standards, abuse, severe restrictions on civic space, widespread intimidation of opposition figures, fraud, violence, and a nationwide internet blackout. How is it possible that the main opposition candidate, Mr. Bobi Wine, could have been sieged by the military in his house and his family and his wife assaulted by government forces? All of this to guarantee a seventh term in office of Yoweri Museveni. It is just unacceptable, and Europe cannot accept this. I must thank all the political groups that we have convened and made a consensus about this. This is, of course, not just about Uganda. It's about supporting the hundreds of millions of Africans who seek freedom, who seek the right for their voices to be heard, who seek their fight for progress and dignity, but are not allowed to do so through violence and oppression. For decades, this European Union has been engaging with our African partners to try to support free and fair elections. I have myself participated in electoral observations on the continent, and I'm very much aware of the challenges. But we need to do more. We have the means to do more, because today it is Bobi Wine in Uganda. Last year it was Tundu Lissu in Tanzania. And next year it might be Alberto Costa Jr. in Angola. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow, as Europeans, continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Thank you very much. Señor López Istúriz, my second speaker is another author, Mr. Haidt. Thank you, Chair. Dear Commissioner, ahead of the elections, Bobi Wine was cheered by tens of thousands of Ugandan voters wherever he appeared in the country. Now, after the elections, he is under siege, and tens of thousands of citizens took the streets, this time in protest. The post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's 7th term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout, and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable.
The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. We must review our cooperation with Uganda and firmly support civil society, journalists, human rights and LGBTIQ plus defenders as well as the democratic opposition. Mr. Heide, Mr. Ogden is as well an author. Thank you, President, Commissioner, colleagues. What happened on January 15th in Uganda, the so-called elections, were not an election. Yes. They were a military operation. And the facts confirm it. Soldiers, acting on direct government orders, raided the home of opposition leader Bobby Wine, assaulted his family and forced the family into exile. Opposition supporters were arrested, disappeared or were killed, including Mesa Kokelo, who was fatally shot while attending a peaceful rally. We are deeply alarmed by reports that the regime has publicly threatened to kill opposition leader Bobby Wine. All these are not isolated incidents. They are acts of terror which are meant to silence an entire opposition. We call for the immediate and unconditional release of all political prisoners, an end to military trial of civilians, full accountability for the crimes committed and a real electoral reform. Today, we as European Parliament say clearly, we stand with Bobby Wine, Uganda's opposition and civil society, and all those who risk everything to demand freedom. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Mr. Froelich is an author as well. Herr Präsident. Thank you, President. Idi Amin, former dictator of Uganda, said that he can't guarantee free speech. Critics of the of what's been happening in Uganda really can show that Uganda is an example of post-colonial area. The opposition is suppressed, and in between 2020 and 2024, millions of euros were spent to ensure governance in Uganda. This has led to reactions, and in the end, this is just wasted money. We should focus development policy on economic growth and infrastructure, not just on exports. That will give us access to resources. It's a win-win situation. It's a win-win situation. That's the best way of dealing with it. Thank you. We jump into the second part on behalf of the EPP group, Mr. Schenk. President, colleagues, well, to talk about Uganda is uncomfortable, but to turn a blind eye is irresponsible. What we say, or what we don't say, is important. Uganda is in a situation which we cannot possibly ignore. We're talking about citizens who suffer from violence, media that are not allowed to do their work, opposition with a very narrow and ever narrowing political area. So the elections have been characterized by imprisonment. Alright. Kati akatambi ako tukatadde ku mutimbagano gwa National Platform jekali ka full version ka video kana ka parliament ya Europe badde tudinge discussinga ne specifically nze kindese kubategeeza nti bagenda kulonda ebigenda okukolebwa ku Museveni ne government ye ku saa 8 eze Uganda. Bamaze okudiscussinga kati bagenda funa resolution ku saa 8 eze Uganda ne kutegeeza genda ku mukutu gwa European Parliament gwa Twitter otulaawo. Genda ku TikTok saazi no European Parliament live otulaawo. Genda ku Facebook wa live otu ne ku YouTube ko bali oli live muteke ngache mwakola ku International Criminal Court nga bawozesa koni. Ne muleto obujulizo bulumma Museveni nti ye mutemu mwawuli omuntu musangwa namu kutambula bakimanya nti bana Uganda bamanyi. Twalonda president milioni 7 n'ekitundu plus milioni 7 kuliko milioni 5 ezine simu n'obuli mu office typing a message ngogenze ku live ku parliament ya Europe.
bannanga akasajja kayidde so kirije muli mwokwetulako naye nga babazungu tumaze obateeka balina okubeera kati European Parliament kivuddeko kati njera tegeeza bannayuganda mwenna bali Bungereza bakulembeze ba National Platform n'aba People Power please bakomrade mu Europe bakikoze abo Bungereza mu musigadde naye nga nabo muli mbadde mu kutambuza naye Bungereza wali ekizibu kya Mando Bayi monje Bungereza ate Museveni akola ne ba Mando Bayi yabawe ettaka lyaweerere abali mu Uganda bakola business kati ba Mando Bayi abo baboloka bo Bungereza ile bakolagana Museveni kati ngenda basaba mu itumbi parliament ya Bungereza muwandikire buli MP w'ekitundu kyoli twetaaga okubanga ne parliament ya Bungereza etegedde bikolobero bya Museveni tibiyitiridde dentu yoke tugende mu maaso kasi tatumujjako mu European netumujjako mu Bungereza netumujjako mu America netumujjako mu Canada kiba kitegeeza enne action against Museveni oba ene armed struggle ya Museveni tesobola mubeeza wadde okumalinda ku bbiri abavuddewo lwaki tukendeeza obstacles oba ebizibu byetwandisanze nga tulwanyisa Museveni nga bazungu tebategedde lwaki tulwana nkiddamu Museveni yagenda okulwanyisa Obote n'Amini nga Amini n'Obote bamaze obbajjako amaanyi g'omuzungu era kyovula Museveni tebamuvuna na misango gyawo crime nga alwanyisa Obote n'Amini ate bagivunaana Obote kubanga Museveni yali amaze okuddugaza erinnya lya Amini yamaze okuddugaza erinnya ly'Obote agenda mu nsiko twali musawo bamuvunaana naffe kyekintu kyekimu kyeyakola kyetugenda okukola essaawa zo tusooke tumuggyeko omuzungu tumutere ebbali kyonna kyetugenda okukola ekigenda okuddako kitegeeza nti omuzungu agenda natusapootinga n'okusingawo nabaga nti omuzungu yabeera wali kiwunya tabeera wantu kiwaki watawunya munnayuganda ali Uganda babatega ebivulu n'abatega ababbi abafere ne diversion naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti Museveni byaliko asiba bikutuka awo tuvuddewo saagala kulwawo nnyo ntegezeddwako nti omukulu nanyini X